amalona mwe naje muli tubalamusako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne tumwebaza okutuyisa mu mwaka ogw'2024 nga tukyali balamu gwe tuyisiga okutuyisa mu 2005 lesoni yaffe eyakwota ewedde badde nnungi nnyo ne lesoni yaffe eyakwota eno nnungi nnyo nekwata kwagala kwa Katonda nebaza nnyo omuvunuzi waffe ebigambo ebimu bizibu nnyo okuteeka mu kigambo ekimu bibiri okwagala kwa Katonda n'okusala kwe eby'ensonga oba okwagala kwa Katonda n'obwenkanya n'okunoonya amazima abalina lesoni zino baazifunye dda mwasomye Ennyanjula yatugambye nti okuvaira ddala ku bireberye Yokaana atutegeeza nti Katonda kwagala kwagala kuno kikulu nnyo kwe kwetoololera obukristaayo bwaffe bwonna n'eddiini yaffe naye entegeera yaako n'enzivuunula yaako buli muntu agivuunula bubwe nja kusaba Kyala Kabiito mukadde tutudde musomereko ka introduction akasooka oba olw'obudde ejja kusoma kakusatu kali kanjogereko ogere katumale okwebaza Katonda w'okusaasira Mukama w'emirembe osaanidde okuweebwa ekitiibwa n'ettendo n'okugulumizibwa mu nsi n'amawanga gonna kubanga obulungi n'ekisa n'okusaasira n'okwagala bibyo era biva gy'oli olw'ebyo tukulembedde n'otutuusa mu kifo kino olw'okuyiga kw'enjawulo kwota eno nga tuyiga ku nteekateeka y'okwagala kwo n'obwenkanya bwo tusaba ekisa kyo n'okwagala kukyongera okubeera amu naffe Mwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu era omuwandiisi eyawandiisa ebigambo bino katuyigirize atulungamye ebigambo bino biteeketeeka olw'okusikira obulamu obutaggwaawo tunywereze mu kigambo kyo n'okukirawo ku Yesu Kristo Mukama waffe okukkiriza kwo oba kw'amaanyi oba kunafu obukristaayo bwo oba bulungi oba si bulungi nnyo kisinziira ku ntegeera gy'otegeeramu okwagala kwa Katonda abavuunula okwagala kwa Katonda abamu bakozesa magezi gaabwe ga buntu oba basinziira ku bitamanyidde ng'abantu okutegeera Katonda okwagala kwa Katonda okw'amazima tukusinziiza ku byawandiikibwa tugenda okuyigira mu kwota eno okwagala kwa Katonda bw'okugattako obwenkanya obigatta otya byombiriri Katonda ayagala bwenkanya ayagala mazima abantu bayagala tebabirina abaagala atya nga balina obuvubi obwo atandikira awo tufune ebyokulabirako ebisooka nga bitulaga okwagala kuno tukufaanana genda kusoma mu kuva essula 33 kuva ku 12 paka ku 19. Musa n'agamba Mukama nti laba ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma awamu nange
naye wayogera nti nkumanya erinnya era walaba ekisa mu maaso gange kale kankano nkwegayiridde bwe mba nga nalaba ekisa mu maaso go ondaga amakubo go nkumanye ndyoke ndabe ekisa mu maaso go era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. Nayogera nti amaaso gange galigenda naawe nange ndikuwa okuwummula. Namugamba nti amaaso go bwe gatagendenga nange totutwala kuva wano kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go nze n'abantu si kiriva kitegeerebwa kubanga ogenda naffe n'okwawulwa ne twawulibwa nze n'abantu bo mu bantu bonna abali mu maaso g'ensi. Mwana agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola kubanga walaba ekisa mu maaso gange nange nkumanya erinnya. Nayogera nti nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. Nayogera nti nayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go era naatendera erinnya lya Mukama mu maaso go era naamukwatirwanga ekisa gwe naakwatirwanga ekisa era naamusaasiranga gwe naasaasiranga. Nayogera nti toyinza kundaba maaso kubanga omuntu talindabako n'aba mulamu. Kana nayogera nti laba waliwo ekifo ekiri okumpi nange naawe onooyimirira ku jjinja awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaaba nga kiyita naakuteeka mu lwatika lw'omu jjinja n'enkubikkako n'omukono gwange okutuusa bwe naaba nga mpiseewo. Kade ne bw'okoma tweyanguza nnyo bye tusoma byonna biri mu ndagaano nkadde mu kuva. Biki bye tulabawo wano mujjukire bantu bangi balina endowooza egamba nti Katonda w'endagaano enkadde si wa mukwano. Naye biki bye tulabawo wano ebijjawo kiri kye balowooza ebikakasiza ddala nti Katonda ono wa mukwano oba wa ndagaano nkadde oba wampya asigaddewo Katonda ali omu nga wa mukwano wakwagala. Mwami Ssewankamba biki bye tulabawo wano? Tulabe Katonda ono nga ayogera omukwano guno gwe tulabyeko naye nga guva ku story wali na Musa nga agenze ku lusozi okusisinkana Mukama. Abantu balese mabega ng'ate bo bali mukola ki bagambye Alooni ababumbire ekibumbe kye banaasinza. Wandibadde ogamba nti olw'ekyo kye baali bakola alina n'eddembe okugamba nti kambasaanyeewo. After all bo bagambye n'okugamba nti ono ye Katonda abajja Misiri gwe babumbye. Naye mu ekyo ayogera naga nti nja genda nammwe nti era obulungi bwange nja bwolesa gye muli. So kiraga nti newankubadde baali bakoze kiri ekyandibadde si kirungi ayongera okulaga omukwano gye bali n'abasaasira. Neyanzanyisibwa nti abantu bonna nga bakulu nga babitiibwa n'okumusemberera kuguba mukisa ate ng'ekyo kirese n'okunyumyamu naye mukisa. Naye ate ekyokuba nti akuyita linnya n'akuyita nti Nakimbugwe naye Katonda agambye Musa mu Lw'Ekkumi n'Olw'Ekkumi nti I know you by name. Yoyo Katonda oyo ow'omukwano okutuuka ku ekyo nti wadde mugulumivu nnyo waggulu eri mu bbanga neno wansi akkakkana. Kuba mu mboozi Brian gyanyumiza abantu bano yandibadde waddembe okubabonereza engeri yonna naye ali mu peace talks ne Musa okulaba bw'anaakola ki bw'anaabakomyawo. Kade kyombo ekiraba kye tulaba awo kiraga omukwano
okwagala kwa Katonda kono. Katonda kunyumya na Musa. Musa kitonde ekifa ekigwawo ne Katonda ow'emirembe n'emirembe eyatonda ekitonde kye atandika okubaganya ebirowoozo naani naye ego tewali mukwano gusinga ogwo kuba nti Musa kyayagala akitegeeza Katonda newankubadde Katonda amanyi byonna naye Musa ayogera ne Katonda n'addamu gwani ayogera ne Katonda omukwano ogwo gutandikira ddala kuva ku kutondebwa kwensi kyoyanza kusoma kakema omukadde bw'abadde asoma agambye nti bw'otogende naffe abantu balimanya tetujja kugenda abantu balimanya batya nti bano bantu bo bakyali bantu be oluvannyuma lw'okumwegaanira ddala ne babolenya neya n'akyogera nti bantu bo emirundi ng'esatu Mukama n'agamba nti n'ebyo byogambye byonna najja kubikola kubanga bantu bange bakyali bantu be kiregeeza Katonda okwagala kwe tekuliko nsonga tekuliko cause atwagala bwagazi nakusaasira kukwekisa olwekumi n'ennya agambye nti nja kukuwa okuwumula, I'll give you rest. Kitegeeza tagenda kuwa Musa yekka naye ne bano abamujeemedde abamuganye era katusomereyo ddala okukakasa okugyayo kino kye tuva okuyigako ku kwagala kwa Katonda nti tekulina cause. Tusome mu Kuva essula 32 olusoka paka ku lwokuna. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okuva ku lusozi ne bakuŋŋaana eri Alooni ne bamugamba nti golokoka otukolere ba Katonda abanaatukulemberanga kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde. Alooni n'abagamba nti mumenye ku mpeta za zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala muzindeetere. Abantu bonna ne bamenya ku mpete za zaabu ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni. N'agitoola mu ngalo zaabwe n'agiwumba n'ekyuma ekisala n'agifuula ennyana ensaanuuse ne boogera nti bano be ba Katonda. N'ayogera nti bano be ba Katonda bo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri. Bamaze okukola ebyo byonna wetudde wali wetuvudde abaagala agambye agenda kubawa ekiwumulo agenda bakulembera ng'era omuntu omu akulembedde ekyo Alooni akoze ennyana ate agenda kumufuula kabona asinga obukulu. Tulabira ddala omukwano gwa Katonda nti asigala abasonyiwa, asigala abasembeza, ali so compassionate. Naye njagala tusooke tuddeyo mu Kuva essula 33 olw'e19 olwo mukadde kiwanukadde mwalo tusomere. Waliwo nawe ensonga enkulu. 19 yagambye n'ayogera nti naayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go era n'atendera erinnya lya Mukama mu maaso go era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa era n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga. Alinga agamba nti Mukama asalawo nti Musumba Kakembo kamukwatibwa ekisa Sebadduka sijja mukwatibwa ekisa. Kiki kyategeerezaawo ddala? Ayinamu baalondawo n'asaasira abalala n'atasaasira Musumba Kakembo. Context. Nisaasira bendisaasira. Ekwata ku bantu bano abadde beediimye.
context ayina eddembe okubasaasira oba okubabonereza bababonereza babasaanyawo n'abajjawo abeera mutuufu naye n'asalawo ku lulwe abasaasire ndisaasira bendisaasira tekikwata ku kusosola nti mulimu basaasira ne batasaasira kubanga singa yali asosolamu yandisoose ku Alooni neewuunya n'ekirowoozo kino bakiri lwaki mulowooza ekirowoozo kino bandikireetedde mu Musa ekyokola ennyana balina kye balaba mu Alooni ekigonvu ekijeemu osanga bwe beemulugunya nti Musa aluddeyo osanga naye yalimu naye weewuunye Mukama y'omu ku bantu Mukama baasaasira naye kye bonna abasaasira naye Yokaana 3:6 bagamba nti yakkiriza abe n'obulamu obutaggwa yayagala ensi bw'atyo ensi ejjuddemu ffenna teyasosola mukadde kyona mu bufunze wali alaga obwannannyini nti yabalinako obuyinza ye yabatonda yabalinako obwaki obwannannyini kakati essaawa eno asobola okubakola kyonna kyakola ki kyayaga kyavagamba ndisaasira gwendikola ki gwendisaasira era n'abasaasira tweyanza mukadde Katonda oyo si mulungi bannange asaasira ffenna naye tumaze okulaba nti Katonda oyo mulungi wa mukwano naye abantu abasinga balina ekifaananyi ekikyamu ku Katonda ono bamulabanga dictator bamulabanga omufuzi abantu bano lwaki bantu balina ekifaananyi ekyo ekikyamu ku Katonda kiki ekiviirako abantu okubeera n'ekifaananyi ekikyamu ekitali ku kino kye tuyizeeko nti wa mukwano ayagala ayina ekisa mukyala Kayizo lwaki abantu balina ekifaananyi ekikyamu ku Katonda waffe ono Katonda tumizeeko nti Katonda kwagala kyobuziza nti lwaki abantu balina endowooza enkyamu ku Katonda bamulabanga ow'obusungu tayagaliza n'ebirala bwe bityo nze ndowooza nti ffe abategedde ku mawulire gano amalungi nti Katonda kwagala buvunaanyizibwa bwaffe okugasaasaanya eri abalala naye nga tugasaasaanya mu bikolwa mu bigambo mu ngeri zonna ze tutambuliramu kati ate ekyennaku ffe abandiraze nti Katonda kwagala tukola opposite eyandibadde ow'ekisa nga ndi mukambwe nnyo ku kyalo eyandibadde ow'empisa nga sivuma nderuka kati nembanga nze eyandikiikiridde Katonda mukiikiridde bubi era oli abadde ndaba n'alowooza nti nina Katonda mmanyi okwagala n'alabira ddala nga Katonda mubi nga nze bwandaba obubi bwange bwe bukola ki bwe buli kyogamba tukiikiridde bubi Katonda abategedde ku kifaananyi kye ekyokwagala omise wankamba webale nnyo okuva ku ntandikwa naddala ey'ekibi omulabe Sitaani azze ng'afuba okulaba nga ayonoona ekifaananyi kya Katonda eri abantu bonna n'okulaga mu luzungu kiri discredit okulaba nti amuggyako ebyo byonna ebimulaga oba ebimyolesa nti ye wakwagala wa mazima era mulungi gye tuli ekyo nekiryoka kijja mu ngeri gye bamuyigirizaamu bw'otunuulira ne dayimooni bwe zaalaba ku Yesu nga bwe twalaba mu lesson ewedde tezoogera nga zigulumiza ziga Yesu omwana wa Katonda ozze kutuzikiriza kwegamba ekifaananyi ekyo ne kivaayo nga kiraga nti Katonda ye ajja kukola byakuzikiriza bya naffe ne tujja nga tuyigiriza nga tulaga nti Katonda wantiisa wakusasulirawo kaashi bw'okola kino ayina kuddizaawo nga bw'okikoze naye ng'ekifaananyi kya Katonda kyali kyakulaga kwagala era nga
eyo yemu ku ngeri gye tulaba nga tulaba ekifaananyi ekyenjawulo ekya Katonda. Yanza sebo ye mwami Ssewankamba agamba Stan naye akoze ekitundu kinene okulaga nti ekifaananyi kya Katonda endowooza gye tumulowooleza si ntuufu. Ye mwami Ssewankamba agambye Stan mwami Kyomuka kyekimu Katonda kwagala ate mwenkanya. Kakati obwenkanya bwe n'okwagala yawa eddembe abaana b'abantu. Dembe lyabwe buli muntu yamuwa eddembe okukozesa eddembe ly'okutegeera okwagala kwa Katonda n'obulungi bwe, kubanga awatali kwagala kwe tewalidde dembe. Olwekyo Setaani azze akola kyonna ekisoboka okulanga ng'asiiga Katonda ekifaananyi ekibi. Ti Katonda mukambwe ennyo, si waakwagala, talina bwenkanya. Kati ekyo kireetera abantu okulowooza nti nno kituufu Setaani kyayogeraga emaki ekitali kituufu, kubanga Katonda mwenkanya atajjudde okwagala. Bwe tunaba nga tweyongeddeyo tujja kizuula nti n'okututonda obutonzi kwagala kwe, kuba tetulina kye tuwaayo, tetulina kye twawaayo olw'okututonda. Ne kankano tetulina kye tuwaayo, naye era n'akuliisa n'akunywesa n'akutambuza wano ne waki ne wali, era tasosola mu bantu. Abalina obuvunaanyizibwa okuyigiriza, okubuulira ku bituuti, okuwandiika ebitabo, oluusi nabo ekifaananyi kye babuulira ku Katonda kireetera abantu abamu obutategeera kwagala kwa Katonda oba okukutegeera obubi. Bw'osomako mu Luuka essula 11 n'abawandiisi b'amateeka balina obuzibu bwe bumu. Omuntu ayinza okulinnya ku kituuti kuno n'agenda abuulira ku Katonda naye ne muvaawo nga mukankana sinzira ku kifaananyi kyasiise Katonda. Luuka 11:6 olw'ana yagamba bw'ati, n'agamba nti nammwe abayigiriza b'amateeka zibasanze, kubanga mutikka abantu emigugu egiteetikkika, mmwe bennyini gye mutayinza kukomako na lunwe lwammwe. Ab'amateeka, abayigiriza, abasoma Bayibuli, zibasanze. Muyinza okumpaayo ebyokulabirako eby'ebintu oluusi bye bakalubya nga babitaddeko obuzito obutali mu Bayibuli ne gufuuka omugugu eri abantu. Okusembera. Ffe twakkiririzanga okusembera ennaku 7 okubanga weerongoosezza oluusi nga n'abatutwala bamanye okusonsolamu onasaanidde ontasaanidde. Okusembera kwa boonoonyi abayayanira omusaayi gwa Yesu gubalongoose naye bakifuula omugugu. Ekirala okuwonga abaana musomo olutuuka anti babuuza nti ono mwana oli mugatte n'abazadde bagatte, abo bataba bagatte abo tujja kusabira basabire. Bw'aba omugatte oyo muteeke ku lisiti wa kuwongebwa. Kyogedde yakyogedde. Yesu yagamba muleke abaana abato bajje gyendi. Yagamba muleke ababagatte bajje gyendi, n'abatali babagatte mudde. Mugende wa Peetero abasabire. Ekirala okubatiza
waliwo gwe batunula naga nkuba dozise naye kyabulamu okubatizibwa. Baawo yali wa kkanisa oze naawe yaga kubatizibwa. Sooka oleete bbaawo naye asooka abatizibwe. Omusajja wa Katonda yagwadda yabyeviirako ate ono omukyala asazeewo ayagala kudda eri Katonda, ye ayagala Katonda ategedde amazima. Bene tubikola mu linnya lya Mukama. Eriyo ekirala. Musumba twayigako ku church discipline nti erina kuba nti eri redemptive ennyamba kudda eri Katonda wange, naye abagiteekesa mu mateeka kye bandaga kinsindiikiriza kuva kwani ku Katonda, nababa nga basiga Katonda ekifaananyi ekiki ekibi. Yesu bamusibira emigugu nnyo gwa Sabiti ng'ebamanye ekuuma entuufu. N'olwekyo oluusi enjigiriza bwe tuba tuyigiriza ku Katonda tumuyigirize nga Bayibuli bwekola ki bwemwogerako. Tweyanzanya Musumba, tulina ebyokulabirako bingi mu Bayibuli ebikakasiza ddala nti Yesu guno omukwano agutuwa yadde tetusaanidde. Okugeza tulinayeko ebyokulabirako ebitonotono briefly ebikakasa nti Yesu Kristo omukwano agutuwa, Katonda omukwano agutuwa yadde nga tetusaanidde. Mukyala Kabiito, omwana yazaawa bwe yadda taata teyatandika wakola bwotiro yadduka namusinkana namuwahaaga. Eyali tasaanidde kuba n'ebibi yali yakola ki yabitwala. Lesson gye twakavaako tulina omusajja gwe bayita Peetero nga mu byonna n'omusango oba oli awo naye yagwesalira dda, naye era Yesu ye yamunoonya ng'amaze n'okuddayo ku mulimu gwe yatandikirako, n'amunoonya n'amununulayo n'amuzza gy'ali. Ekyokulabirako ekirala kya jjajjaffe Adamu. Katonda yali asobola omusaanyaawo n'atonda omuntu omuki omulala, naye agenda bugeregere n'amusanga gye yali eyo n'amugamba nti oli ludda wa? Nti neekwese. Weekwese olidde ku muti gwe nakulagira nti togulyangako, so Katonda n'okukimanya akikola ki akimanya. Omukazi gwe wampa n'ebiringa ebyo, naye byonna biraga mukwano gwani gwa Katonda. Katonda n'amukomyawo n'amuleeta mpola mpola. Eyali ow'okufa ekiseera ekyo n'asala endiga mu kifo kyani kya Adamu, waakiri endiga ekiikirira okufa kwani. Naffe tetwandibaddewo. Ekitegeeza omukwano Katonda gwalina gye tulimu, era omuntu aliraba atalituuka mu bwakabaka bwa mu ggulu, kubanga ekigenda omutuukako kigenda kubeera kibi nnyo okusinga. Tweyanziza kituzaayo ku kye twatandikiddeko Musumba kye yagambye nti entegeera gye ntegeeramu okwagala kwa Katonda it affects engeri gye ndabamu ebintu, engeri gye mbeeramu n'emikwano gyange, engeri gye nkolamu buli kimu. Bwe mba nategeera okwagala kwa Katonda ebivaamu birabikira mu ngeri ng'eyo. Naye njagala tugende ku kitundu ekirala ekya Koseya. Twagala tulabe tuli ku kwagala kwa Katonda. Ekyokulabirako kino nakyo kiri mu ndagaano nkadde ekiraga omukwano gwa Katonda. Mukyala Kabiito, briefly tuyisizeemu kaawo ku Nabbi Koseya ono, kiki ekyaliwo? Nabbi Koseya y'omu ku bannabbi betumanyiiko mu Bayibuli, naye nga nabbi ono ekimufuula ow'enjawulo yaweebwa kanjiyite tough task oba omulimu omuzibu. Mu biseera waatumibwa Abayisirayiri baali baseetukidde ddala nga bavudde Katonda, nga basinza byabwe. Katonda ono yabajja e Misiri abakoledde buli kimu byonna nga tebakyamulabawo. Katonda atuma Nabbi Koseya n'amugamba nti genda owase omukazi omwenzi oba omukazi malaaya. Naye ng'omukazi malaaya ono ali mu kifaananyi eky'Abayisirayiri bano abavudde ku Katonda ne bagenda ne benda ku bakatonda baki abalala. Era
Katonda nga alaga lesson eri practical. Hosea ono yatuukanga n'abaana omukyala we baalina, omukyala baali bamuyita Goma, nga si babe, naye olw'okuba yaweebwa task ng'erina okugenda mu maaso. Omukyala yagendanga ne bagula n'agenda eyo n'akomawo ng'azadde abaana. Ekiseera kyatuuka nga n'abaguzi bakooye. Naye Katonda n'asigala ng'agamba Hosea nti genda omukole ki omugyeyo. Era we yatuukira ddala weetugambira nti kaaweddemu nga tewakyali agula ne bakirayanti beetamiddwa. Hosea avaayo n'ajja n'amugula omuwendo gwa mbeerera. Gwe muwendo ogwo omunene Katonda gwatusaako. Twagala tusomere mu Hosea essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Tulabe mulowooza kyali kyangu eri Hosea nga olw'okuba Mukama yamugambye n'akitwala nti talinamu buzibu yadde. Mukadde Hosea. Mukama n'agamba nti genda nate oyagala omukazi ayagalibwa mukwano gwe era omwenzi. Era nga Mukama bw'ayagala abaana ba Isirayiri, newankubadde nga bakyukira bakatonda abalala ne baagala ebitole by'ezabbibu enkalu. Awo ne mwegulira ne muwasa n'ebitundu ebya ffeeza. Ogamye ku makulu akumaka. N'ebitundu ebya ffeeza 15 ne komeri eya sayiri ko n'ekitundu ekyo komeri eya sayiri. Ne mugamba nti olibeerera awo ku lwange ennaku nnyingi. Tolyefuula mwenzi, so toliba muka musajja yenna, nange bwe ndiba bwento gy'oli. Kitukomeza ku mukyala Kabiito kyatugambye nti n'agenda n'amugula. Naye ndowooza lesoni eno yali ttaafu nga nzibu nnyo. Naye nga bwe tulaba nti Mukama waliwo bw'aba ayagala okutuyigiriza ekintu, naye nga bw'anaakituyigiriza mu theory tekijja kutegeerekeka bulungi. Naye lesoni eno Hosea yagitegeerera ddala. Naye mukimbaka kemu nga tugenda mu Hosea essula y'e14 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Bino byonna Mukama by'akola afa ki? Tumunyiziza. Yali waddembe okugyawo Isirayiri n'akola eggwanga eddala, naye asigala abanoonya. Oba tusooke tusomeyo Musomba. Tusomeyo Hosea essula 14 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Ayi Isirayiri komawo eri Mukama Katonda wo, kubanga ogudde olw'obutali butuukirivu. Mutwale ebigambo wamu nammwe, mukomeewo eri Mukama, mugambe nti jjawo obutali butuukirivu bwonna, okkirizeeko ebirungi. Bwe tutyo tunaasasula ekiweebwayo eky'omimwa gyaffe ng'ente ennume. Asuli talituwonya, tetulyebagala mbalaasi, so tetuligamba nate mulimu gwa mikono gyaffe nti mmwe muli bakatonda baffe, kubanga eri ggwe atalina kitaawe gy'alabira okusaasirwa. Ndiwonya okudda kwabwe ennyuma, ndibaagala ku bwange, kubanga obusungu bwange bukyusa okumuvaako. Somba. Lubuuza nti afa ki? Anoonya ki? Agenda kuganyulwamu ki? Omukadde kyono kayagambye dda nti Katonda talina kyaganyulwa mu mwana wa muntu. Newe tutabeerawo yabeerawo, ate aba n'okwagala kwe. Era yalinako nga tetunaba kutondebwa. Teyatutonda alyoka ayiga okwagala, oba afuna ebintu by'anaayigirako okwagala. Nedda. Walesoni kyeyavudde afuba nnyo naddala mu komentale, n'agamba nti ebintu ebisinga mu nsi muno bibako cause and effect. Kino kizaala kiri. Kino kizaala okwagala kwa Katonda ye kwe kwagala, kwe kuzaala ebirala.
talinayo kyeyegomba mwana wa muntu naye yasalawo okumwagala bwagazi. Koseya wakoma kubanga kiteekwa okubanga koseya mu mutima newankubadde Mukama yamulagira omutima yazitowererwa naye wakoma Katonda watandikira. Nolwekyo bw'ogamba nti afaaki nange nali nkyebuuza edda Katonda atunooyaako ki naye si Yusufeka ne Dawudi mu Zabbuli ey'omunaana bwe ndowooza eggulu lyo omulimu gw'emikono gyo omwana w'omuntu kyeki era omwana w'omuntu kyekigwe naye najjukira nti wange yemukula okubulako Katonda okuba Katonda. Okwagala kwa Katonda kuli free. He chooses to love. Tuyanziza musomba tulabye nti ekifaananyi kya Katonda wa mukwano. Olwo ffe tuyambe tutyafa abakitegedde abantu bano betwogeddeko eri betugambye nti balina ekifaananyi ekikyamu ku Katonda ono era ne tuwa ensonga lwaki balina ekifaananyi ekikyamu naye kati tubatereezezza tutya ne okubayamba okufuna ekifaananyi kino kye twogeddeko kino nti Katonda ono wa mukwano atwagala nga talina cause atwagala bwagazi. He chooses to love. Tubayambye tutya Mitala Kabita. Abamu tulina ekifaananyi abamu balina ekifaananyi ekikyamu ku Katonda kubanga kye bakuze bayigirizibwa. Kati ffe abalina abaana abato tulina omulimu ogw'okubakuza nga tubayigiriza ekifaananyi ekituufu kwani ku Katonda nga bwe tusomako eri mu kyamateeka 6:7-8 nga Katonda awa abantu bano tasiki nti ebintu bino bye mbayigiriza mubiyigiriza abaana bammwe. Nzikiriza nga omwana ono bw'aba ayize ku Katonda ng'akula kyamuyigako nga ge mazima amatuufu aba n'ekifaananyi ekituufu ekyani ekya Katonda. Kibuuzo kigambye kitya? Tubayambye tutya okutuusa nga tumaze okutegeera nti Katonda mwenkanya. Bwe tunaategeera nti Katonda mwenkanya tujja kutegeera omukwano gwalina gye tukola ki gye tuli. Naye ebiseera ebisinga Setaani aleeta mu birowoozo by'abantu abasinga obungi nti Katonda si muki si mwenkanya. Kye tulina okukola kwe kuyamba abantu okubategeeza obwenkanya bw'ani bwa Katonda. Kubanga okwagala kwa Katonda olaba kwalekawo omulabe Setaani ne kumuwa ebbanga yenenye n'agaana buki bugaani. Obwenkanya bwa Katonda obwo bwe bwokka obuyinza okutuyamba okutegeera okwagala kwe okwannamaddala. Ne kye tuzze tuyiga nti the correct representation of God nti twetaaga okukwolesa n'okulaga mu ebyo ekyo Katonda kyali eri abantu abalala nga tukikola tutya mu ngeri gye twogera n'abantu mu ngeri gye tukolamu ebintu n'ebyo ne mu ntambula zaffe nga twolesa ekitiibwa n'okwagala kwa Katonda n'empisa ye eri abantu. That we need not to be hypocrites. Bannanfuusi naye nga tulaga okwagala kwa Katonda ng'era tusembeza abantu ba Katonda. Olwo nabo bajja kulaba ekifaananyi kya Katonda mu butuufu bwakyo. Nsonga baziwadde correct teaching enjigiriza entuufu nga bwe kiri mu Bible. Ekyo kyekyangu naye abantu representation ate abantu gye basinga okuyigirako. Omuntu atunuulira omuntu n'agamba nti omusajja ono musajja wa Katonda, omukazi ono mukazi wa Katonda. Eyo nzibu. Naye Yesu yagamba abayigirizwa be nti munabanga bajulirwa bange nga mumaze okufuna amaanyi. Amaanyi agalaga ekifaananyi kya Katonda tugafuna ku lwaffe ne tugajja wa Katonda. Bw'oteekako
Brian kyagambye kyobunanfuusi Balumi 2:17-24 Pawulo agamba nti mwe abakwasi b'amateeka abayigiriza abasirusiru abayamba abazibe b'amaaso gwagamba nti tobba nga atobba bagamba toyenda nga atoyenda babawuzikanaga nti kyemuva muvumisa erinnya lya Katonda bamawanga obukristaayo Katonda nga ye mubeezi bwe tubutambuliramu bwe tubwogereramu bwe tubulaga buyamba abantu okufuna ekifaananyi kya Katonda ekituufu. Kyeyanziza nnyo kyetulabawo briefly nti ekisa kino naffe Mukama kyatukoledde abantu bano nabo tukibalage nabo bwe banaakiraba this grace bajja kwagala okusemberera Katonda oyo eyatuyigiriza ekisa kino kubanga tugenda kusomako mu Yeremiya 32 okuva ku 38 paka 41 tweyongera okulaba ku Katonda ono nga bwali omulungi ennyo. Omukadde nga kyakibikula njagala kutereezaamu tufube okukiraga tetufuba obufubi kukiraga bw'ofuba obufubi tikandaga omusajja ono nti ndi mukristaayo bw'ofuba obufubi tikandaga omukazi ono okwagala kwa Katonda si kufa obufubi kukiraga kukikkiriza kikole mu bulamu bwaffe kiina enjawulo nene nnyo nnyo tyova olaba Yesu ajja eri abantu bano n'abagamba nti bwe nali omuyala mwandiisa nti ddi babikolanga si kufa obufubi kubikola ebyo bikole biza n'okuba hypocritical naye kukkiriza Yesu tufuuke okwagala naffe mu ngeri yaffe. Kamukadde katusomereko mu Yeremiya 32 38 paka 41. 38 Era abanaabanga bantu bange nange naabanga Katonda waabwe era ndibawo omutima gumu n'ekkubo limu batyenga ennaku zonna balyoke bamenga bulungi bo n'abaana baabwe abaliddawo era ndiragaana nabo endagaano eteriggwaawo obutakyuka okubaleka okubakola obulungi era nditeeka entiisa yange mu mitima gyabwe baleme okunvaako weewaawo ndibasanyukira okubakolanga obulungi era sirirema kubasimba mu nsi eno n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna. Ndi tukiwulidde era ndi I will paati ennene Katonda yagizannya ndi nga bwe twasomako mu Lubereberye 12 ng'agamba Ibulayimu ndi kufuula ndi kuwa omukisa ndi paati ya Ibulayimu yali yakukkiriza ebyo Mukama byakola ki naye nga bwe tulaba nti okwagala kuno tekwakoma ku baana ba Isirayiri bokka naffe leero okwagala kuno akutuwa musumba gyatugambiddeko eri mu Yokaana 17:24 nti okwagala kuno kwaliwo even before ng'omuntu tannatondebwa ekitegeeza Katonda yali teyeetaaga kutonda muntu kulaga kwagala kwe olwedde okwagala kwaliwo wakati wa Katonda kitaffe wakati wa Katonda omwana ne wakati wa Katonda omwoyo omutukuvu naye njagala munzikirize tugende ku nsonga eya Matayo essula 22 onyinyi olusooka paka ku 14 kubanga waliwo ekyokuyiga eky'amaanyi twagala okuyamba abawuliriza naffe ffennyini okwongera okukiyigako Matayo essula 22 onyinyi olusooka paka ku 14. Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu eyali kabaka eyafumbira omwana w'embaga ey'obugole n'atuma abaddu be okuyita abaayitirwa embaga ey'obugole ne batayagala kujja
n'atuma nate abaddu abalala ng'agamba nti mubuulire abantu abaayitibwa nti laba nfumbye embaga yange, ente zange eza ssava zittiddwa ne byonna byetegese mujje ku mbaga ey'obugole. Naye bo ne batassaayo mwoyo, ne bagenda omulala mu kyalo kye, omulala mu buguzi bwe. Abaasigalawo ne bakwata abaddu be ne babagirira ekyejo ne babatta. Kabaka n'akwatirwa obusungu, n'agaba ejje lye, n'agamba ejje lye, n'azikiriza abassaawo, n'ayokya ekibuga kyabwe. Awo n'agamba abaddu be nti obugole bweteeseteese, naye abo abaayitibwa tebasaanira. Kale mugende mu masaŋŋanzira g'enguudo, bonna be munaalabayo mubayite ku mbaga ey'obugole. Abaddu bali ne bagenda mu nguudo ne bakuŋŋaanya bonna be baalaba, ababi n'abalungi, obugole ne bujjula abagenyi. Ne kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi, n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya bugole. N'amugamba nti, munnange, oyingidde otya wano nga tolina kyambalo kya bugole? N'abunira. Awo kabaka n'agamba abaweereza be nti, mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule mu kizikiza ekyebweru mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Kubanga bangi abaayitibwa naye abalondemu batono. Tusokere wali. Kabaka anyiiga. Kabaka lwaki anyiiga? Omusajja ono tali bwereere. Ayina ekyambalo kye kyajjiddemu. Kabaka singe n'ekyambalo kye kino kya bbeeyi okusinga kino kye bakola ki? Kye bamuwa. Talina bwereere. Lwaki kabaka anyiiga? Ng'omusajja ono tayambadde kyambalo kyalina kwambala ekiweebwa abo abazze ku mukolo. Mukyala Kabiito. Yali mutuufu okunyiiga kabaka? Yali mutuufu. Kubanga embaga z'abakungu zaabanga nteeketeeke mu ngeri nti bw'otuuka wali oweebwa ekyambalo eky'omukolo ogwo okusinziira ku mukolo. Kaakati bwe babanga abalala babakuŋŋaanyiza gye baabajje, kubanga mu Lwekumi batuganye nti baakuŋŋaanya bonna abalungi n'abaki n'ababi. Naye kati nga bw'oyingira, bw'oba otuuka ali ku geeti ekikakasa nti ddala oli muyite, oba oli mweteefuteefu okwetaba mu mbaga eno, oweebwa ekyambalo. Kati ekyambalo kyali kyabuwa nga nannyini eyateeseteese omukolo n'ebyambalo ebyavunaanyizibwa okukola ki? Okubiteekawo. Kale kabaka yali alina okunyiiga, kubanga ono yagaanye ekyambalo. Oba kyali kya layisi kuze yali ayambadde si nsonga. Ku mukolo kiri kyekyali ekyambalo. Tuyanziza yagaanye ekyambalo. Ensonga enkulu. Yasazeewo n'agaana ekyambalo. Bamise Wankawa. Ekyewuunyisa oba oli awo nakyo kiyinza okuba n'omukulu kyamukola ki? Kubanga mu Luzungu ayogera nti brother, alina engeri gy'akyogeramu, oba friend, ng'amubuuza oba oli awo abeeko kyamunnyonnyola nti munnaye nagenza okutuuka we bagabira nga bikoze eki, nga biweddewo. Nagenza otutuuka awo ate nga teruntuuse, ate nagenze n'enkimba mu y'abakyala ne baŋŋamba luno lw'abakyala ate n'enswala okwambala olw'abakyala. Naye Bayibuli egambye n'abunira. Ekyo nakyo kyennyini Kabaka zinga kiyinza okuba nga nakyo kabaka ono kyamunyiiza, kubanga talina excuse, talina na reason kyakwewolereza kyayogera nti kyekino. Sebo twende tuyiga ku nsonga enkulu ekwata ku kwagala kwa Katonda. Agambye nti bangi abaakola ki? Abaayitibwa. Katonda twakizudde nti okuva ku lubereberye waakwagala, nti atwagala nga n'okutondebwa tetunnabakola ki? Tukutondebwa. Okwagala okwo kutuyita okusembera okumpi naki? Naye n'eddembe lyaffe okukkiriza mu bujjuvu bwako, oba okubeera n'okukubuusabuusa. Omusajja ono eyagaana ekyambalo yali abuusabuusa ekyambalo kino, era okubeera kwe ku mbaga ng'agibeerako bubeezi. Wano nno we wali ekyama
ne kukuyita kwa Yesu kwayita abaana be abobulenzi n'abobuwala mu kiseera kino ekisembayo ayita bajje gyakola ki mujje gyendi mwe n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abakola ki n'abawummuza naye abantu bangi boogera ku Yesu naye nga tebatambudde tebambaziddwa kyambalo kyaki kya bugole. Abantu bangi bonna twayitibwa fena twasembezebwa okumpi ne Yesu naye bangi baganye ebigambo bye nga bwe yabikola ki. N'olw'ensonga eyo tuteekwa okukitegeera n'okukimanya nti okwagala kwa Katonda tekusosola naye osobola okwesosola era omusajja ono yeesosola. Kyeyanziza mukadde Kiwanuka. Musumba Kakembe. Olw'ekkumi n'ennya ugambye nti kubanga abangi baayitibwa naye abalonde mu batono. Waliwo enjigiriza awo ennene egamba nti Katonda olwedde yasalawo dda abagenda okugenda n'abatagenda kugenda. Musumba omuntu oyo omutangaaza oti omuyamba oti ate nga tukozesezza lugero luno lwennyini okumulaga nti Katonda talina be yalondawo nti bano be balina okugenda bokka. Abayigiriza enjigiriza eyo bakozesa lugero luno statement eyo Yesu yagamba nti abayite bangi naye balondemu baki okubayamba ekisooka byonna kisobola okubabuuza nti ani alonda yeyabayita ate yatula n'abalondamu. Ekyo bwe kiri mu kyawandiikibwa ngende mubaleete abalungi n'ababi bonna. awo mbuuza n'ekibuuzo ekyokubiri bwe baba bakulondamu chosen era bwe kibanga omwami ono nnyini mbaga yalonda mu process eno ey'olugero luno yalondera luddawa ye yagenda mu nguudo wakati n'agenda nti ono mumuleete mumuleke oba abaddu be yasindika mu nguudo beyawa instructions yatunula bwati temuleeta abalungi n'ababi bo bwe bagenda baleeta kayolerero buli amukkiriza. Ekibuuzo ekisigalawo kiri nti omuntu avaako statement eno alioko bwe tumwanalizinga ayinza okuba nga yali akozesa ddembe lye kituufu mbaga nzize mwampise wendi nini n'eddembe okweyambaza suti yange ya stripes bino bimituwa bigandula byeru eddembe lye lyandikoleddewo bulungi obutamanyisa buzibu ku street ng'asigaddeyo eri gye baabajja gye baamuyitira bwe baamuyita yayagala ekimuyisizza yakyagala n'asituka n'okusituka n'akola ki najja na birowoozo ki ebibye azze ku mbaga agana ekyambalo bwatuuka ku mbaga ng'embaga eno yagitegese erina amateeka gaayo bw'oba osazeewo okujja nako gagondere olwokoolye eryo tetugendako ezimu nga bagaba bupapula kuponi atakalina tosituka genda ku layini gwe bwogamba nti zijja kusituka n'owulira olutalo endiyo okutali kuponi oluusi batuwa ne kaadi ne bagamba nti eyita babiri bokka temujja na mwana kati gwe bw'ojja okunta n'omwana ng'omukolo gubalemu ekitegeeza nti omwami ono yeyeegoba ku mbaga his choice yalina eddembe okusigala eka okusigala mu kibuga n'ayambala ekyambalo kye n'abulako amutaataaganya obwakabaka bwa Katonda kirabo kyabwerere ng'ekyambalo kiri ekyembaga Katonda yatuyita
n'enteekateeka gye yabukolamu bw'owulira ng'obwagadde bw'ojja kkiriza ebigenderako omukadde atusomere Baluumi 3:21. Baluumi essula 3 olunyiriri lwa 21 agamba bw'ati: naye kankana awatali mateeka obutuukirivu bwa Katonda butegeezebwa amateeka ne bannabbi. Obutegeezebwa amateeka ne bannabbi bulabisibwa bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza, kubanga tewali njawulo. 23. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baawebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Komaawo nyongere. Obutuukirivu bwa Katonda bwetaagisa obutuukirivu naye bwa Katonda kennyini yategesa embaga. Gwe owulira ng'oyagala okujja mu bwakabaka bwa Katonda owona okufa owona amaanyi g'ekibi, kkiriza obutuukirivu buno bwagenda okuweera obwereere. Kyekifa n'olwekyo bameka baayitira obutuukirivu buno? Bonna. Yokaana 3:16 atugamba atya? Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Atamukkiriza Omusinga. ddembe lye. Mukama Katonda kitaffe ow'ekisa, tukwebaza tukolera enteekateeka y'okutuwonya okufa. Tukwebaza nnyo nnyo olw'okutwagala ffe abatayagalikika, n'otwagala emirembe n'emirembe. Omukwano guno gwe guli tutuusa mu bwakabaka obutaggwaawo. Nsaba baleme kubulayo n'omu kubawulira ebigambo bino n'ababisoma. Tukulabeko n'amaaso, tukwateko mu ngalo, tukwebaze mu linnya lya Yesu Mukama waffe.